tusoke ku Nambooze agamba freestyle ati kakati Nambooze yafuuka political prisoner wa Nuupu. Ayina obulumi ku mutima gw'olaba oyo. Tasaabogera. Aya. Munakuwavu. Kubanga alabira ddala position mwali sija alina okubeeramu naye talina kyakola. Yagambye yetasobola agenda nabalya n'abakyusa bibiina buli kaseera. Aha. Naye talina kyakola. Munakuwavu. Tasobola kwogera kimuli ku mutima kyennyini ate nga mukazi mukatuliki. Okitegedde? Kakati Nambooze saagala mwogerako nnyo kubanga is a political prisoner. Ba political prisoner balwanira kati nze alina okulwana okumununula. Ave mu cage, the political cage. Nuupu gyesibiramu abantu abe free politician. Era bw'abeera free Nambooze, she's a good fighter. Alwana sigaza kafulaga bamufunza. Era ndowooza yakoze eki yataddewo embeera yafukamidde yakaabye ne bakola ki ne bamukyusiza candidate ne bamuzza ewaase mujju. Myaka gye yakamala mu parliament. Pakati ekiteeso kya lumu nange sinakisoma mu bujjuvu bwakyo. Nebyo naakawulirako n'ebirala byonna ebize byogerwa. Nze ekibuzo kyange kyembuuza mwagala tugamba nti General Museveni yateekawo ofiisi ya leader of opposition emugyeko nti kati lumu aleeta ekiteeso ekigikendeeza amaanyi oba ekigigaziya opposition bonna bamukubeko akalulu. Therefore ekyo kitegeeza nti Museveni agenda kweyongera amaanyi tagalina olwaleero nga weeri. Era njagala omuntu yenna ajje ku muzindaalo andage significance ya office ya leader of opposition as far as democracy political development is concerned. Njagala omuntu ajje ku muzindaalo aki. Office tena kyeteekawo kyamaanyi. Office eyo yasuula ekibiina kye bayita FDC. Office eyo yadduusa Dr. Besigye enajja nankumbi amakanda n'agateeka e Katonga. Office eyo enjawukana ya Ogenga Latigo ne Besigye era yava ku office eyo nga Besigye awagira Samuel Kaleganjuba. Besigye mu butuufu yawagira ani? Yawagira Latigo era n'ayitamu. Okitegedde? Naye we batambula bwe bati tomanyi omuntu abeera mu office eyo olw'okubanga alina Land Cruiser ya jjajja gyamuwa ayina 99 emuggulira ekkubo ayina budget y'ensava ono asigaddewo kwedikwota aba alowooza oli agenda muwamba kati namuyungulira embwa nezimutandikako zino lumu zayogera. Era Latigo Besigye yamusikayo nasindikayo yani nasindikayo Nankanyi wafula ogutu bagenda okuleeta wafula ogutu nga tatuukana na mutindo gwa leader of opposition nga Latigo abadde yaraizinga bba nga yawaggulu nnyo nga Latigo tezimutuuka nenga gwe baleese. Discussion yandibadde ki ku kiteeso kya lumu eri bano naddala babaka ba parliament ebintu abantu bonna abatutute mu kiteeso kya lumu ng'olutalo bakyamu. Bakyamu. That is not the solution. That is not the good debate ku nsonga ya nkyukakyuka wano. Kakati nkugambye ey'office yasuula FDC nevamu bubiina obwo. Okiwulidde? Office eyo eyawuzaamu Nuupu ku matano level. Nuupu tenaba yakazaalibwa tenaba kutambula ekyayavula etandise okutuka mu lwa office egi leader of opposition. Kati office ina amakulu eyo ffe ba revolutionaries tuyinza okusigala nga tukyagyesigamyeko etugireko omusajja ansa eri nti nedda. Okitegedde? Kakati lwaki tumala ebiseera nga tukola ki nga tukubaganya ebirowoozo b'ekiseera ekiteeso kya lumu kituufu oba si kituufu. Ebintu byonna jjajja yafunamu kubanga jjajja yamasaringa ekintu kiri kimu nti mu politics tobeera rigged 100%.
nti ebintu byonna byonna oyagala obirye okitegedde mu politics bw'ovuganya nabo balekerewo ko akatuli kwe baliira olubeera lufula kati ngafe abaakulira mu kyalo muzeeyo yagamba nga nti musale akataako tukalye okiwulidde ku Christmas ng'embwa zeesoloozeza oku kyalo nga zipaakinga wali zibatunuulira bwe munaagaba kakati embwa okuzeggyako nga muzisuulira ebinyamanyama ebitateredde bulungi ebibongebonge babiyita bitya wano ebirinnya nga bikasukeyo nga zirwanira ebyo ebigumbagumba kakati omusajja asuulasuula ebinyamanyama opposition ffe Museveni atulaba ng'embwa eziba ziswamidde olufula bwezi ezisobola kugoba bali kunta bali mu kisala bananyiniyo zitunula butunuzi kati nebakwatibwa ekisa nebasuula ku binyamanyama netulwanira ebyo kati physically mu opposition yaabwe lwaki kizze nga Ssenyonyi yali mu ofiisi ate ng'akireeta omuntu wampuga amanyiddwa ekirala ali mu DP erina omukago n'enaare owa DP nga DP erina omukago n'enaare asobola owoleza ebirungi opposition ensobi bannamawulire gye mukola kwe kulowooza nti obutakwatagana mu ofiisi ya leader of opposition kutokedde ku Ssenyonyi si kituufu ekyo nkugambye ofiisi yasuula FDC Ssenyonyi yaliwo webaleeta muntu kuba president yasikayo yasangayo nandala mafaabi namusikayo jukira ali avuganyiza naye mukalu namukulayo natekayo wini wini yali owuwe kati ali ajjayo wini aleete beti owulo kyane aliyona aliko onaliko yamujjayo yona aliko kitegeeza president w'ekibiina alina okuleeta leader opposition bakwatagana kakati kyekyo kyetulaba ebintu byadobonkana dda lwakuba bituuse ku climax mu kiseera kyani kya Ssenyonyi kubanga buli kintu kibeera ne climax yakyo wekyabikira yes ekigamba tekikoma wano kakyabikire wano kati kyetulabye naye nga eyo ofiisi yatagala dda era ffe eyo ofiisi abagimanyi terina kyegamba bannayuganda tugenda gisinziiramu okuleeta enkyukakyuka tekiri so nga tumaliriza ssebo buli mwagamba Ssenyonyi abasajja nga bamulwanyisiza okutuuka ku leveeno kati kankubuulire ekikonde ekyabeeranga mu FDC nga lwakubanga FDC yabeeranga ne capacity managing internal information lwakubanga teyali mu bino ebyogamba nti katubalabise okiwulire nti buli kantu kakajje ku kamera enankanyi gwe tokimanyi nti bano abanankanyi bonna Osalamu Musumba Anita Monge ani omulala eyo yonna naliijo eyo engumi ng'evugira mu FDC munda okulonda omumyufu anaani agenda mu East African Legislative Assembly byonna byonna ebyo nga bakubagana naye nga amawulire agasinga obungi tegafu kati wamugaja direct kyokolaba abantu balowooza okusokedde ku Ssenyonyi naye nga si kituufu nkulaze ba leader of opposition abajja bakyukanga nakulwanagana mu kibiina buli president yajja aleetwa leader of opposition owe n'obukiiko ababukulira kosase paaka nabo babe bomwe omugati kuvaayo byebyo ebigumbagumba byekugambye bakasukira embwa muki mulufula nizirwanagane nabyo era kituukiridde nze kyempagira kiri eki ofiisi eveewo ate ina amakulu era singa Mungu anyamba newajjawo embeera ng'ejjawo ku ofiisi awo it is the best deal okuvuganya kubanga kati abopposition basinzirewo okukola ebyobufuzi nga bali kupala banga bakumakuma abalowo lindako tetusobola kulwanyisa nakyemali nga bamu bakufu abalala enjala etulibu amaanyi tegabalansi ate kati zenyinza okwogera n'Essenyonyi bilioni 13 nze ne bilioni simanyi bwefaanana avuga omudidi kadaga guyatambulirangamo gwalimu teguzikira guli fulutanga nze yange tegina namupiira okiwulire kakati tuyinza okugamba ffena nti Museveni agende
nga tukitegeeza osobola okitegeeza era tatino sibula abantu kati nze obuzibu bwe nnina simanyi na school fees wa third term omulizayo ntya kati yasasula mwaka so eyofisi lwevaawo ate opposition ku parliament kituyamba okufuna strategy entuufu etwala wanakyemalira mu Uganda. Tuyanze gonna odosinzira okubeera ng'otulaba twalejje n'obujirwa Moses Eastern Revolutionary Platform. Nze nkuleetera t-shirt onanjamba nja gikuwasi. Tugenda koma wano leero tujja kutandikirawo olunaku olulala tweyanziza webale wonna obadosinzira okubeera ng'otulaba.